Abatuuze abawangalira ku njegoyego z'omugga Mayanja ne Kato egisangibwa mu disitulikiti y'e Wakiso baweze okufaafaagana n'ebitongole by'obutonde abaana b'eŋŋanga okubasengula. Bano basinzidde mu ggombolola y'e Namayumba enkya ya leero mu lukuŋŋaana olukubiddwa ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde ekya National Environment Management Authority oba kiyite NEMA, nga bano babadde wamu n'abakulembeze b'e Wakiso okusobola okwanjulira abatuuze enteekateeka ya gavumenti ey'okusengula abantu bonna abali mu bifo by'entobazi. Mpoza Esawo nga yavunaanyizibwa ku butonde mu disitulikiti ey'e Wakiso asomesezza abatuuze ku bikwata ku ntobazi ng'ono abalambululidde obubonero obulaga ettaka ery'entobazi nga buli alinayo ekyapa kyakusazibwamu. Obutonde bwaffe bwe butandaganyizibwa entobazi ze zimu ku zo ezoonoonebwa embeera nefaananga bw'eri. Kino kijja abantu mu mbeera ne balangira ab'obutonde okubaamu nekyekubira mu bantu nga bagobaganya abaavu olwo abagagga ne balekebwa nga bayinaayinira ku ttaka ly'entobazi. Abatuuze baweze obutava mu ntobazi okuggyako ng'abagagga abazimbyeyo nabo bagobeddwayo. Uganda erifuuka ddi okukola ebintu ekyenkanyi? Akasengejja kakwate empuuta, kakwate mukene, n'esyaka kagikwate. Asobola salimu salimu mu mitogoji ali kusema peka wamuko bayo ayokadago bachi abala leo banga yokola ikuso kuiki tuswa kukiza kusenda ndio kuja kukiza ndege hapa atano ni muko beso ndio kuliko abasipate nyingi ebikuweza okutunyeza ochogerako. Wabula bano basabiddwa okugoberera emitendera emituufu okuva mu gavumenti nga tennabasenza mu ntobazi kuba amakolero amalala bamala kufuna lukusa. Tewesigala kuchokola factories mu lutobazi nawe nogenda nozimba ennyumba kubanga ate goba mukabala toyina kusaya tena mutya oli banalabamuza ku mmeeza nti empakola zakiteekawo gwe toyina kyoteekawo. Ye akulira abakozi mu disitulikiti nga ye Luke Lukoda asabye abantu okuba abakkakkamu nga bwe bayambako gavumenti mu kutaasa obutonde. Wano akulira okulondoola obutonde mu masekkati ga Uganda Nicholas Magara alabudde abeesenza mu ntobazi mu bumenyi bw'amateeka nti baakusengulwa kagabe makolero nga ge gazimbibwamu. Abanabeerezamu nga balukozesa amateeka nga sibwe gali abo twako bakwatisa lyanyi. Mu ngeri y'emu bano balaze maapu ey'okugobererwa ne basimba n'ekikondo ekisooka eggobero ku St Baptist ng'essomero lino wamu n'ekkanisa birugendeddemu kuba byazimbibwa mu lutobazi nga wano abatuuze we basinzidde ne basaba gavumenti okusengula essomero lino wadde nga nalyo lyayo. Kakati kye tuliko kulaga bantu olutobazi luluddawa olukalu luluddawa nga tuyise mu kye tuyise demarcation. Ndi ku ssomero lino eri ku gavumenti ereggobero banene gavumenti tukkirize nti essomero liri mu lutobazi owulira nalyo liveewo balinoonyeza awalala kubanga olwento tosobola kunyigiriza muntu wa bulijjo yekka ng'ate ne gavumenti gundi ye eri mu lutobazi. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.